discipline mu bintu byemukola ne sente zemuweerezeeyo Uganda ne business zemukola Uganda discipline yeetaagisa. Si buli kantu akagenda okuyitawo nti weetaaga okubeera involved. Buli ekikolebwa ewaka gwe basookako. Ekisembe ewaka gwe basemberako. Oteeka okuba ng'olina discipline nti ebintu ebimu tukola ki tubiyingirira. Bw'obanga tokkiririza mu byawongo lwaki okwata sente n'oziteeka mu byawongo? Principles zo mu bintu by'okola egamba ki? Egamba bw'eti nti sente ze nnina okuweereza abantu abayambe ewaka buteeka okuba nga buvunaanyizibwa bukwatagana ku bintu bina: okulya, okwambala, okusomesa abaana n'okubeera mu bulamu obwa bulijjo nga buki nga bulungi. Bw'abeerawo ekiri emabega w'ekyo ekintu kye njogedde gwe n'ogamba nti nze ebyo sibiyingirira. Kati we discipline ng'omanye nti ebyo ebintu bye boogeddeko ebina waggulu sibiriimu era sigenda participatinga. Mulekeraawo okukozesa sente zammwe ng'ezitalina byakukola. Omuntu abeerawo nga bagamba nti oyo Idris bw'atyo bw'ali, batuuka n'ekiseera ne baba nga baakumanyiira nti oyo bw'omukubira ne wayita ennaku 2 nga tannakuddira olw'okusatu azisindika. Kati weetekemu embeera egamba nti bwe mba sizikuwadde tekitegeeza nti sirina, wabula kitegeeza nti principles zange ne discipline yange teŋŋanya kumala gasaasanya ng'omuntu atalina magezi mu mutwe. Engalabi yange ngikozesa okukola ebintu ebingattako. Bwe biba tebingattako ebyo sijja kukola ki? Byenyigiramu. N'olw'ensonga eyo ekigambo Ibra ky'otuleetedde olwaleero kye bayita discipline kikulu nnyo mu bizinensi zaffe. Discipline mu bizinensi etegeeza ki? Nti mulimu ebintu by'otateekeddwa kukola nga bikontana ne principles ze ez'obulamu. Nga gwe bw'onajja wano n'ogamba nti nedda, bw'ebanga programu terina muntu gwezimbako ng'ali bweru oba ng'eri Uganda sijja gikavaringa. Bwekiri. Oba bwekiri. N'ogamba nti programu bw'ebanga eri mu kukolebwa ng'eri mu kuvoola, eri mu kunafuya, oba eri mu kutoola ku muntu ali mu kwezimba okugenda mu maaso, eyo sijja gikola. Eyo gye bayita ki? Principle. Eyo gye bayita ki? Discipline. Buli kintu kyonna ekireetebwa mu maaso go. Ente ezo zensanyula nnyo oba n'ebisolo ebirala ng'embuzi tezirya muddu guziriraanye ku kiraalo. Eyo nayo ebeera discipline. Lwaki ziddira bwe zissa obusa ate gwe muddu buziba zirya? Zaawula kazambi n'ebirimu amakulu. Nti bwe tuba we tussa obusa tetujja kulyawo, naye ate ffe abantu ekyo tetukirina. Gye tussa obusa ate gye tulya. Kakati ebisolo omuntu yampeerezaako akafaananyi ng'ente ginnaayo etambula egiva ginnaayo mabega, n'abuuza n'abaako n'akafaananyi akalala ke yageraageranya nako ng'emmotoka ziringa 108 zonna zeetadde mu kifo kimu teri esobola kutambula. N'abuuza ku nte n'abantu aliwo alina discipline, ebisolo ne biba nga bisinze ku bantu. So n'olw'ensonga eyo nkubiriza abantu baffe bano bwana Ibrahim Mukasa abatulaba. Discipline mu byenkulaakulana ewaffe eno ebeera nkulu nnyo. Discipline yeekuyisa ku kirabo ky'emmere n'owunyiriza akawuuno ogamba ezaleero tezirina kgenda waagundi nyina zigula mu kiki akawuuno okukola ki? N'okayitako. Discipline etegeeza ki? Nti bw'obanga oli ku dayate n'ogamba nyina okusala omubiri, togenda ate kutuuka ku kifo kitunda mmere gye bayita junk food ate ogule. Discipline ejja kugamba nedda togula, tugende ewaka oli ku fruits kubanga oli mu gym. So discipline mu byenfuna mu bizinesi zaffe zitukola ne mu bintu ebya bulijjo yeetaagisa era nkulu. Njagala tutunuulire Chris ni principles ne discipline lwe bifeiringa. Ebyo ebibiri ebiseera ebisinga ekitera okuleeta okufeiringa kitera kutuviira mu kwagala kusanyusa abantu batwetoolodde. Ebiseera ebisinga abantu abatwetoolodde ntegeeza ani? Baganda bo, taata wo, maama wo, mikwano gyo n'abantu bewasoma then ne bookola nabo. Buli lw'obanga otambulira mu buufu abo bw'okubanga abantu abo bonna obakuumye nga bonna basanyufu bakkiririza era ng'okkiririza mu bye bakola era nga nabo bakkiriza mu by'okola, ogenda kumaliriza obasanyusizza naye ate nga gwe tolina gye weeyongera. Teriyo omuntu Ibra afuna ssente nga talina discipline mu nfuna ye. Njagala kukubuuza lwaki olowooza abagagga bonna be tulina mu Kampala teri gwe baali bakutte ku kamera ng'ayiwaayiwa ssente ng'azigabagaba ng'azikasukira abantu, era abantu be tukwata mu kamera nga bagabagaba ssente n'okuvoola abantu abalala be babeera bawa babeera be tuyita ba socialites. Omuntu okumukakasa era ng'oyagala okumanya nti olina kumala kumulambuza bintu byo n'omulaga nti
nze nyini wano nina kino nina kiri nina then omuntu oyo n'alyoka afunamu kasente akatonotono n'agenda mu kirabu n'afukamiza abantu then olwo ne tumanya nti akola ki nkyalina kyentegeeza mu ekyo kyeki abantu baffe bano mu b'eŋŋanda mu bamaama baffe mu ba business partners n'abantu be twasoma nabo then ne betukola nabo discipline balina okugimanyiira nti ebintu ebitajjudde tebiyinjiikira ekigambo ekyo nsaba nkiddemu ebintu ebitajjudde tebirina kuyiikira bw'obanga ekintu tolina kukikola omuntu muleka ayite mu kusoma kwe mu kubonaabona kwe mu kuyiga kwe asobole okufunamu ekintu ekirungi ebiseera ebisinga mukama waffe ono yesu kristo bwe yali badde ng'agenda ku musaalaba kitaawe oba mukama we yali badde amulobedde okuyita mu kubonaabona okwo naye lwaki yamuleka akuyitemu kubanga waliwo ekigendererwa ekyalina okutuukirira kati gwandaba abantu baffe bano ab'eŋŋanda bw'obanga obayina nga bantu balamu bantu balungi nnyo ng'era empisa yo gye weekuuma nayo ekuganya abantu bano okubeera nabo mu ngeri esinga okubeera ennungi genda nakyo mu maaso bw'obanga olinga nze bwendi funa disipulini ekukutula ku bintu ebitakugattako then ogizze ku bintu ebikugattako then osobole okutambula.